Yesu ndiwo Abanonya Kanye kwese Yesu ndiwo Yesu ndiwo Omashaka Abanonya Kanye kwese Yesu ndiwo Yesu ndiwo Oh yes Yesu Abanonya Kanye kwese Yesu ndiwo Wimira Yesu Abanonya Kanye kwese Yesu ndiwo Oh Yesu mugambe ndiwo Yesu Yesu ndiwo Abanonya Kanye kwese Chukwa ekitiibwa Mukama Chukwa ekitiibwa Yesu Abanoonya Yesu kabambulwe Kanye kwese mugwe munda Kusinza Yesu Tukusinza Yesu Tukusinza Yesu Osaanidde ekitiibwa Mukama Osaanidde ekitiibwa Mukama obulamu bwaffe bwonna tubikuwa Yesu Roma Shandara Rema Shandara Yesu tukuwa ekitiibwa Tukuwa ekitiibwa Yesu Tukusinza Tukusinza Yesu osaanidde Tukusinza 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 Yesu osaanidde Oh tukusinza 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 Yesu osaanidde Yesu osaanidde Oh tukusinza Oh tukusinza Yesu osaanidde Osaanidde Yesu Osaanidde Yesu Tukusinza Yesu Tukusinza Oh Yesu osaanidde Osaanidde Yesu Tukusinza Oh tukusinza Oh osaanidde ekitiibwa Yesu Oh Yesu Oh tukusinza Oh Yesu Oh Yesu Tukusinza Oh Yesu osaanidde Oh Yesu osaanidde Tukusinza Yesu osaanidde Tukusinza Yesu Oh tandika omusinza Tukusinza Oh Yesu tukusinza
ekitiibwa n'ettendo byonna bibyo. Ekitiibwa n'ettendo byonna bibyo Mukama. Tukusinza. Tukusinza. Yesu osaanidde. Yesu osaanidde. Tukusinza. Osaanidde ekitiibwa Yesu. Osaanidde ekitiibwa Yesu. Osaanidde ekitiibwa Yesu. Yesu osaanidde. Tukusinza. Oh, omwoyo gwa Mukama. Oh, tukwaniriza mu kifo kino. Omwoyo. Omwoyo. Oh, tukwaniriza. Omwoyo gwa Mukama. Omwoyo gwa Mukama. Oh, Yesu osaanidde. Osaanidde Yesu. Tukusinza makya ga leero Yesu. Osaanidde ekitiibwa. Tukusinza. Tukusinza Yesu. Tukusinza Yesu. Mu linnya lya Yesu tusabye. Mukama yeebazibwe. Tugenda yimbira Mukama mu Acholi. Lubanga wagina loyo pe Yesu wanigina loyo pe. 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 Lubanga wagina loyo pe Yesu wanigina. Lubanga wagina Yesu wanigina. Lubanga wagina Yesu wanigina. Lubanga wagina Yesu wanigina. Lubanga wagina loyo pe Yesu wanigina loyo pe. Lubanga wagina loyo pe Yesu wanigina loyo pe. Lubanga wagina loyo pe Yesu wanigina loyo pe. Lubanga wagina Yesu wanigina. Lubanga wagina Yesu wanigina. Lubanga wagina Yesu wanigina. Lubanga wagina Yesu wanigina. Lubanga wagina loyo pe Yesu wanigina loyo pe. Lubanga wagina loyo pe Yesu wanigina loyo pe. Lubanga wagina loyo pe Yesu wanigina loyo pe. Lubanga wagina Yesu wanigina. Lubanga wagina Yesu wanigina. Lubanga wagina Yesu wanigina. Lubanga wagina Yesu wanigina. Hallelujah, wanu binu pakuroti banga en marwa. Hallelujah, wanu binu pakuroti Yesu en marwa. Hallelujah, wanu binu pakuroti banga ni marwa. Oh, hallelujah, wanu binu pakuroti Yesu en marwa. Oh, ni maro,
maro, oni maro, oni maro, ajongini maro, ajinini maro, odamini maro. Oh hallelujah, one minute back road bangane marwa. Hallelujah, one minute back road bangane marwa. Oh hallelujah, one minute back road bangane marwa. Oni maro, oni maro. Ajongini maro, Dahini maro, Ajinini maro, Ajongini maro, Ni maro kwanyu minabala, Ni maro kwanyu gomcha, Ni maro kwanyu gombo, Ni maro kwanyu minakoba. Maro kwanyu gomchan, maro kwanyu gombo, maro kwanyu minakopa. Oh hallelujah, wangu binu bakuroti bangani marowa. Oh hallelujah, wangu binu bakuroti bangani marowa. Hallelujah, wangu binu bakuroti Yesu en marowa. Oh ni maro, ni maro, atongi ni maro, atini ni maro, atani ni maro, atani ni maro. Ella lama, tikolo yonga purio. Ella lama, tikolo yonga chwana. Ella lama, tikolo yonga chwana. Ella lama, tikolo yonga purio. Ella lama, tikolo yonga purio. Ella lama, tikolo yonga purio. Ella lama, tikolo yonga mame. Ella lama, tikolo yonga mame. Ella lama, tikolo yonga mame. Ella lama, tikolo yonga chwana. Ella lama, tikolo yonga chwana. Ella lama, tikolo yonga chwana. Luganda wa kina loyope, Yesu ani kina loyope. 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 Luganda Yesu ani, 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 Luganda Yesu ani. Luganda Yesu ani, Luganda Yesu ani, Luganda Yesu ani,
Lubanga wa Yesu wani 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 Lubanga wa kinalope Yesu wani kinalope Lubanga wa kinalope Yesu wani kinalope Lubanga wa kinalope Yesu wani kinalope Lubanga wa Yesu wani 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 Ebigambo ebyo bitegeeza nti Lubanga wa ginaloyo pe Katonda waffe tewali ekisobola musinga. Ate bwe tugamba Lubanga wa ginaloyo pe Lubanga wa Katonda waffe tewali ekisobola musinga. Yasinga byonna. Amina. Kole bikulu Kole binene Oli mwesigwa Tusiinza linnya lyo Kole bikulu Kole binene Oli mwesigwa Tusiinza linnya lyo Kole bikulu Kole binene Oli mwesigwa Mwesiga Kole bikulu Kole binene Oli mwesigwa Tusiinza Kole bikulu Kole binene Oli mwesigwa Chewunyisa kwe kumera woko Tewali Yesu Tewali chotalinza Oh chewunyisa kwe kumera woko Oh waliwesanyu Embe subi Oh imbe chewunyisa Ekubera woko mukama Tewali chota Oh chewunyisa Oh waliwesanyu mukwe Oh tewali alinga kwe Oh mukama Tewali Yesu Musiyona Tewali Oh Yesu Tewali Kole bikulu Kole binene Oli mwesigwa Kole bikulu Kole binene
mutukuvu asizibwenga Yesu. Imba Yesu. Mutukuvu, yazukira, yazukira, Yesu, linyaryo mubisi wanjuchi, moyo mugemazi, kobula, chigambo cho. Chigambo chotala jendinze Yesu kwagala Yesu kwagala linyalyo mubi wanjuchi moyo wogemazi kobulamu chigambo chotala jendinze Yesu kwagala Yesu kwagala kwagala imba Yesu Yesu yes. Oh Yesu Yesu imba Yesu Yesu imba Yesu Yesu oh Yesu Yesu mutukuvu asizibwenga Yesu imba Yesu Sadawazio imba Yesu oh Yesu 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 oh Yesu mutukuvu yazukira Yesu linyalyo Yesu linyalyo mubisi wanjuchi moyo wogemazi kobulamu chigambo chotala jendinze Yesu kwagala Yesu kwagala Yesu kwagala
imba Yesu. Nimusodomozi imba Yesu. Oh, imba Yesu, Yesu. Tosobola kuyita erinnya lya Yesu n'osigala nga gy'oli. Kubanga Yesu afuga. Yesu afuga mu kanisa lino. Yesu afuga mu bulamu bwo. Oh Yesu, oh imba Yesu. Oh Yesu, Yesu. Oh imba Yesu. Mukama yebazibwe. Abatudde muyimuke tugenda kusaba. Katusabire eggwanga lyaffe lino olwaleero, makya g'olwaleero. Muyimuke ku magulu gammwe tugenda kusabira eggwanga lyaffe. Naye katusabe nga tutandikira mu kwenenya. Katwenenye nga tuwonga eggwanga lyaffe mu maaso ga Mukama. Ndoza mwenna mulaba kubukedde ku mawulire ag'enjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Kiwamba ttaka, abantu babasaddaaka, omusaayi guyiika, abantu battibwa. Katusabe Mukama atusaasire, Mukama atusonyiwe. Buli omu ayimusa eddoboozi lye, katusabe twenenyeze eggwanga lyaffe mu maaso ga Katonda. Mukama tukwebaza, Mukama tukuyimusa, tukugulumiza Mukama, nga tusaba Mukama nga tuwongayo eggwanga lyaffe mu maaso go Mukama. Yesu wayogera mu kigambo kyo n'ogamba Mukama bwe tulisaba, bwe tuligamba nti tetulina kibi mu ffe, Mukama tujja kuba balimba, n'amazima tegajja kubeera mu ffe. Naye wayogera mu kigambo kyo n'ogamba bwe tweneya Mukama olituwulira Mukama, olitusaasira, n'otusonyiwa Mukama, n'otusumulula. Yesu tuleeta eggwanga lyaffe mu maaso go. Yesu tuyimusa Uganda Mukama, tuyimusa eggwanga lyaffe mu maaso go Mukama, nga tukusaba otusaasire. Tuleeta okwenenya mu maaso go Mukama ku lwa ssaddaaka ezikolebwa, ku lw'ebyoto Mukama, ebyoto ebizimbiddwa mu ggwanga lyaffe Mukama, ebitakugulumiza, n'ebyoto Mukama, ebyoto binywa musaayi Mukama, ebyoto ebisaba omusaayi gw'abantu Mukama. Yesu tusaddaasa abaana batalina musango Mukama. Yesu ne tubawaayo eri emikono gya Sitaani. Mukama tuleeta okwenenya mu maaso go Mukama, twenenya ku lw'obusamize Mukama, obusamize obuyimuse Mukama, ne bikuula ejjembe Mukama. Yesu tuleeta okwenenya mu maaso go nga tukusaba Mukama otusaasire. Yesu tuleeta endagaano ezo zonna, endagaano z'obusamize, endagaano Mukama ezifugira mu ggwanga lyaffe, endagaano Mukama ezitali za bwa Katonda Mukama. Yesu twenenya nga tukusaba otusaasire Mukama, twenenya ku lw'ekkanisa Mukama. Ekkanisa ewabye Mukama, abasumba bawabye, abamu Mukama bavudde ku mulamwa Mukama, banoonyeza ensimbi Mukama, kkanisa bagitunulyanga bizinesi Mukama, ng'ate Mukama gwe waleeta okuyitibwa Mukama, n'otuyita Mukama tujje tubuulire ekigambo Mukama. Tuleeta okwenenya mu maaso go ku lw'obusamize, ku lw'obwenzi Mukama, ku lw'obukaba, ku lw'obutali butuukirivu Mukama, ku lwenge, ku lw'ettima Mukama, ku lw'okugobaganya abantu Mukama ku mataka gaabwe. Yesu tukusaba otusaasire Mukama, tuwongayo abakulembeze baffe nga tubateeka mu mikono gyo Mukama, nga tukusaba otusaasire, otusonyiwe Mukama, owonye ettaka lyaffe Mukama, owonye eggwanga lyaffe Mukama, oleete abakulembeze Mukama abakutya, abaagala okuweereza Mukama mu mazima Mukama ne mu maanyi. Yesu tukwebaza ku lw'eggwanga lyaffe. Yesu tuwongayo abaana bano Mukama, abaana abato, omugigi omuto Mukama, tubaleeta mu mikono gyo nga tukusaba Mukama obabikkeko omusaayi gwo. Eggwanga lyaffe Mukama olibikkeko omusaayi gwo, erinnya lyo Mukama ligulumizibwe. Yesu tukwebaza Mukama mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Twongere okusaba. Yatusabe buli omu asabe, amanye ekyetaago ky'olina. Ffenna tumanyi tulina ebintu ebitunyigiriza.
ebitutawaanya mu bulamu bwaffe. Yesu tukusaba Mukama otuyambe yimusa ekyetaago kyo mu maaso ga Katonda. Katukkirize Mukama kuba Bayibuli eyogera nti awasisinkana abantu ababiri oba basatu ne Mukama abeerawo mu makati gaffe. Katusabe Mukama atuviireyo, Mukama akole ebyamagero mu makati gaffe. Manya abamu bazze n'ebyetaago, abamu balina ebizibu, balina abalwadde, abamu beetaaga ssente ensimbi, abamu beetaaga school fees z'abaana, abaana banatera okuddayo ku masomero, abamu bazze nayo ku masomero. Katusabe tuyimuse amaloboozi gaffe, tusabe tukkirize Katonda atuviireyo. Mukama tukusaba nga tuyimusa Mukama ebyetaago byaffe mu maaso go Mukama. Yesu gw'omanyi Mukama buli omu bw'asula, gw'omanyi Mukama buli omu kyayitamu Mukama ebitusoomooza, naye wayogera mu kigambo kyo nti bwe tuli kusaba Mukama, bwe tuli kukkiriza Mukama, mu kukkiriza Mukama mwe muli amaanyi. Mu kigambo kyo Mukama, Yesu tukusaba olwaleero Mukama, Yesu otuviireyo. Bonna abazze mu kkanisa Mukama, n'abalina abalwadde Mukama ebalesa awaka, Yesu tukusaba Mukama oyimuse omutindo Mukama ng'ewayogera mu kigambo kyo nti Sitaani bw'alitulumbagana Mukama, nawe oliyimusa omutindo Mukama. Yesu tukusaba oyimuse omutindo eri ebitusoomooza Mukama, eri endwadde. Watusuubiza mu kigambo kyo Mukama nti oliwonya buli ndwadde yonna. Yesu tukusaba abalwadde Mukama bawonyezebwe mu linnya lya Yesu. Tusazaamu omwoyo w'okufa, tusazaamu emyoyo gy'obwavu, emyoyo gy'amabanja Mukama tugisazaamu mu linnya lya Yesu, nga tukusaba Mukama okole ekyamagero olwaleero. Mukama otuyambe otusumulule eri ebyo byonna ebyatusiba Mukama, mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda. Mwoyo mutukuvu tuluŋŋamye, tulage ekkubo Mukama ery'obulokozi bwo. Mukama tukwebaza Mukama nga tusabye mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina, amiina. Tukubire Yesu engalo ez'amaanyi. Mukama tumwebaza. Banebuuza ku muntu akuliraanye, buli lwanaawo mubuuzeeko, mugweko mu kafuba bannaye, mwanirize mu kkanisa. Tukwaniriza mu linnya lya Yesu ne kwaya tubeebaza. Buli lwanaawo mubuuzeeko, mwanirize. Tusanyuse nnyo balaba. Mukama yeebazibwe. Osobola okutuulako akatebe kako. Mukama yeebazibwe. Tusanyuse nnyo balaba mwenna era tubaaniriza mu nnyumba ya Mukama. Kwaya tubeebazizza nnyo, musinzizza bulungi nnyo. Mwoyo wa Mukama abaddewo mutuufu waali. Mu linnya lya Yesu tubeebaza mwenna. Tusanyuse nnyo balaba. Njala baaniriza naddala baakasaba naffe nga guno gwe mulindi gwo ogusoose okujja okusabako naffe. Gy'oli eyo mu linnya lya Yesu. Tulinayo ku bagenyi bonna, enjiri bannange ebuulirwe, abantu bajje basabe. Amiina. Tubaaniriza mwenna. Menja akuwa ku mukisa abantu abalina ku bujulizi. Bayibuli eyogera n'egamba nti twamuwangula olw'obujulizi bwaffe n'olw'omusaayi gwe. Buli alina obujulizi bwonna nja kuwa abantu nga 2-3 omukisa bajje batuweera obujulizi, bajje bawe Katonda obujulizi, bajje bajulire mu maaso ga Katonda. Tukwaniriza sisita. Sanse nnyo okulaba. Abaluganda Yesu yeebazibwe. Neebaza Mukama ku lw'ekisa kye kyantaddeko ne famire yange. Neebaza Mukama kubanga yansumulula n'ampa omwana ow'obuwala. Neebaza Mukama kubanga agabiridde famire yange. Mwebale nnyo abakyaki, Pastor Godson bulijjo ankeberako. Mukama weebale tuwa musumba mulungi waati. Neebaza Mukama kubanga yangata ku famire ennungi ya GFM. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama. Tukweyanzizza nnyo sisita. Bale Mukama tumuwe ekitiibwa, tumugulumize olw'obulungi bwe. Walioko obujulizi obulala? Mukama yeebazibwe. Nze kampere Mukama obujulizi bale. Njala kwebaza Mukama. Wiiki ewedde like 1 week back, nalina omulimu gwenkola awaka twali tuzimba. Omuzimbi omu n'ava waggulu n'agwa, ku kino baali babiri, n'anuubuka ano ku mutwe. Naye neebaza Mukama teyakosebwa nnyo, teyafuna bisago by'amaanyi. Ekyo nkyebaliza Mukama. Then neebaza Mukama, wiiki ewedde twalina meeting wano. Mwalimu Council Sharon yali atukubiriza mu meeting.
naye twebaza nnyo Mukama kuba meeting yaffe yatambula bulungi, yali abakebezi kuba nze ndi mukebezi. Mukama yeebazibwe. Naye Mukama mwebaza ku lw'obulungi bwe. Katwava no sanga 12 kitundu awo ntuuka waka. Nengenda okuyingira ewanga waka ng'omuntu anteekedde gundi ebyayi ku gate. Ebyayi mubimanyi banne, mumanyi ebyayi? Ebyayi Biganda biri bye mutegedde nga bitadde awo ku gate. Naye neebaza Mukama, nasaba nenkubira owooluganda omu ne tusaba nembyokya nembijjawo ne neebaza Mukama mu linnya lya Yesu, amiina. Yesu twebaza Mukama olw'ekyo. Menjala nsabe ku baana banaatera okuddayo ku masomero. Menjagala abaana mwenna mujje, abaana bonna abato, please come, mujje, abaana abato mujje, twagala basabira. Abaana abato mujje mwenna, twagala basabira nga temunnadda ku ssomero. Pastor kanyanirize Pastor Musumba waffe, tumukubireko mu ngalo ajje. Pastor Musooka. I want to pray for our children. No, stay. We wanted to dedicate our children to the Lord. Abana bamanyi oluzungu tujja kubaza mu Luganda. Twagala benga bagenda mu maaso. Twala kubasabira tubassa emikono gya Katonda nga badde ku ssomero wiiki eno. Era ndowooza abaana balala bangi osanga bakyatwala ne school fees oba n'ebirala byonna. Balakkiriza Mukama nti Mukama agenda kitukolera kubanga ye mwesigwa. Let me request abasigadde tuyimirire ku magulu gaffe tugolole emikono gyaffe eri abaana bano tubawe eri Katonda Mukama bakuume ate ne school fees zijje nga bwe kirina okubeera. Abaana tuyimise ku mikono gyaffe gye bali kale. Father, we thank you for each of these children. Each of them are special before you, the boys and the girls, whether they are in lower classes or middle or higher classes, primary or secondary school, or even university. Father, we want to commit them to you. That, Father, these children of Father, they are your children. Watch over them and shield them, Lord our God. We pray that, God, you provide over and above for their needs, Lord Jesus. We pray they will see the goodness of the Lord in the land of the living. We pray, Heavenly Father, none of them will fail to pay the school fees in full. We pray that, God, all their school fees will be paid in full. We pray for their good health, Lord. None of them will be unhealthy or sick, Lord Jesus. No accidents on the road as the day classes, Lord. Even the boarding school students, we pray they will be safe and secure. We pray that, God, you watch over them. They are saved, Lord our God. We cover our children under the blood of Jesus, where the devil do them no harm, Lord our God. No witchcraft, no divination, no bad mannerisms, Lord our God. No bad company, Heavenly Father. We pray our children won't have any spell over them, but they'll have the blessings of Almighty God of Israel. The Bible says the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. We pray that, God, our children will be full of wisdom, Heavenly Father. We pray they will be able to excel in the academics in the name of Jesus. We refuse bad reports at the end of this term. We refuse bad performance at the end of this term. We refuse every wickedness, Lord our God. We pray they will be bold and courageous as they study, as they do the exams, Heavenly Father. Even the candidates, Lord God, of P7 and Senior 4 and Senior 6, Lord our God. We pray our children will be able to shine in their academic and their school, Lord Heavenly Father. We pray for academic excellence and performance. We pray they will be strong in prayer, in a Bible study, individual, Heavenly Father, and also be active in school fellowships where they are, my Father. We pray our children will be disciplined. We pray they will have godly friends, my Father. We pray they will have no satanic attacks, my God. They'll be free from any kind of danger. We pray that Christ will hover over them, Lord our God. And we pray that, God, you will teach our children, according to Isaiah 55, verse 13, Lord our God. We pray that, God, our children will be what you want them to be. And they will all see the goodness of the Lord in the land of the living. And Father, we pray that, God, our children, oh God, will be able to realize that you are the Lord our God. Be at the center of their hearts, oh Father. As they study, as they sit to be taught, Lord our God. We pray that, God, Jesus will be at the center of it all, Lord. Even though other children come with witchcraft and they come with divination,
We pray that, God, our children who are going with the Christ will neutralize, Lord, all the witchcraft in schools, in academic institutions, Heavenly Father. We declare the blessing of God over them. Your holy angels to watch over them. As they sleep in the schools, as they walk and move about, Lord Jesus, we pray that, God, your hand will be upon them. Father, we seal them. We pray that, God, they will be able to realize that this is God at work in each of their hearts and lives, Lord. Father, we pray also for the parents and guardians, Lord. Watch over us, Heavenly Father. None of us will be sick in the name of the Lord. We'll be able to support our children when they are in school. Oh, Lord, our God, we look to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Okay, our children, please go to your classes as we continue with the rest of the service. Amen. 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus. Amen. You are welcome, church. Tusanyuse nnyo okubalaba abooluganda. Mukama tumwebaliza ddala nnyo ddala. Byakoze bibadde bikulu, si bwe kiri bannange. Tumuweera obujulizi kubanga ye w'amaanyi ate wa kitiibwa. Kale, tujja kugenda mu byawandiikibwa katono nnyo, naye kansabe Anti Sarah, jangu tubuuzeeko. Bwe tukulabako tuddamu amaanyi. Tumanyi obadde mu njiri. Jangu tubuuzeeko. Anti Sarah ono Timara mukyala wa amaanyi abeera mu njiri ssaawa 4. Jangu tubuuzeeko ddakiika 2 tugende mu maaso. Tukwagala nnyo Anti Sarah. Ensi zagulako tambuza ekigambo kye. Njagala tutandike kusabira musumba waffe ono mu ngeri y'enjawulo. Kubanga Bayibuli etugamba Yeremiya essula 3 olunya 14-15 mukomewo gye ndi mu abaana abadde emabega. I will be your ngenda kuba mwami wammwe, your husband. Ngenda abawa abasumba abalina omutima ng'ogwange, kubasumba mu mazima, knowledge and understanding. Kati oba okikakasa mutima go Pastor Godson musumba wo, okuva na leero tandika osabire omusumba Godson. Kubanga okikakasa Katonda yakuleeta wano, ye musumba wo. Agambye ngenda bwe mulokoka ne mujja gye ndi, mbeera bba wammwe. Ngenda abawa abasumba balina omutima ng'ogwange, babasumbe mu kumanya, mu kutegeera. Kati oba tomusabidde emmere yo yonna eyita mwoyo, oyo ye musumba wo Katonda gwakuwadde, alina omutima ng'ogwa Katonda. Kati oteekwa musabira, kubanga bw'oba tomusabidde tojja kufuna kuva eri Katonda. Ebibyo Katonda abiisa mwoyo, byonna by'oweetaaga abiisa mwoyo. Kubanga ye musumba gwakuwadde alina omutima ng'ogugwe. Kati nze kuva Katonda bwe yakimbiikulira musabira, kubanga bwe mba simusabidde nange sijja kufuna. Mukama yeebazibwe, ekyo sijja kigendako nnyo, mukitegedde. Twebaze Katonda olw'omusumba ate tumusabire. Challenges zonna zayitamu, kubanga Katonda gw'ataddewo kutuliisa, kutuwa ebyo bye twetaaga kulira, kufuna eri Katonda. Kati oba toyimiridde naye n'omusabira, gwe oba weesiba weka. Mukama abeere nammwe. Anti Sarah, Mukama ngero okuggulirawo enzigi ennungi, ogende mu maaso okubuulira enjiri nga bwe twagamba, okyali mubuulizi wa njiri paka. Amiina. Kale, Mukama waffe yeebazibwa abooluganda nate, mwebale nnyo okujja era mukoze bulungi. Kya ssanyu nnyo nti nno tukuŋŋaana ffenna awamu okuba nti Mukama aba atusobozesezza
ne tubeera mu maaso ge nga bw'aba akyagadde ekyo. Njagala okubajjukiza mpozi nti mu biseera oba kalenda ya Bayibuli tuyingidde omwezi kati ogw'omusanvu ogwe bayita Tishri, era omwezi ogwo mukulu nnyo kubanga omwezi ogwo tuba twebaza Katonda olw'ebikujjuko oba embaga ziri mu Bayibuli mu kitabo kya Baleevi 23, era nga olunaku olwajjo olwokutaano twava mu mwezi ogw'omukaaga Erulu tugenda mu mwezi ogwa Tishiri ogw'omusanvu. Naye nga mu kikulu mu kyo twasala ate omwaka, twava mu mwaka omukadde 1583 ne tuyingira mu 84. Kakati nno Bayibuli yo emyaka egyo egibala okuva ddala Adamu we yabeerawo ku nsi kuno. Ebala emyaka meka? 5784. Mukama yeebazibwe. Kakati baba Grigori bagamba mwaka 2023. Mukama yeebazibwe. Ekitegeeza batusedde emyaka gye batabaze emirala 13, naye tuli mu myaka kati 5783. Naye nga kikulu mu kyo guno omwezi tulaba nti nno tuba n'ebikujjuko ebyo njogeddeko ebiri mu Bayibuli ebyawandiikibwa. Twebaza Katonda nti Mukama yatuwadde omukisa nti abantu bana mu kanisa muno bali kati mu Yerusaalemi. Bali bana. Tulinayo owooluganda mwannyinaffe Alice Namale ati akutula luddaawo. Tulina owooluganda Emansi Njiyumva naye ali mu Yerusaalemi kaakati, wamu Aunt Grace Sekasala ne Aunt Dorothy Mukasa bana. Era bw'obeera ng'oli ku group badde baweereza ebifaananyi ebigenda maaso mu Yerusaalemi n'ebikujjuko bye twogeddeko ebiri mu Bayibuli eby'obwa Katonda. Gamba Mukama yeebaze nti omwaka ogujja nange gamba Mukama nange njagala omwaka ogujja. Abalala tebakkiriza. Twako mu nsi ensuubize, gamba nti amiina. Kisobokera ddala bulungi nnyo. Ate Bayibuli bw'ogenda mu Inside efuuka kyennyini kyegamba. N'ogenda mu nsi ya Galili, n'ogenda Yesu we yafuulira amazzi n'agufuula omwenge. Byonna byonna gye biri bannange. Mukama yeebazibwe. Kati bali abooluganda batukiikiridde era twebaza Katonda olw'ekyo. Mpozi n'okubajjukiza nti atutandisa n'ennaku 10 ez'okwenenya ebibi byaffe. Lwaki? Kubanga kiteeberezekeka okuba nti nno Yesu bw'aliba akomawo yandikomawo mu budde obufaanana bwe buti. Mwezi guno mu Grigori guliba September, October awo, naye ng'ate mu ggulu ogwa Bayibuli gubeera gwe mwezi ogwa Tishiri ogw'omusanvu. Kati biseera byakwenenya n'okwetereza ffe kuba tumanyi Yesu lwanaakomawo. Ate mujjukire eno ensi si yaffe tuyitamu mpite. Mukama yeebazibwe. Eno ensi si yaffe tugenda mu ggulu, tugenda bwa Katonda. Era nze ng'omusoma mmwe saagala muntu yenna kusigala mu kkanisa okusigala mu nsi muno. Yesu bw'alikomawo nya tugende ffe n'omulundi gumu tusigane mu bbanga ogambe Sharon nsanyusa okukulaba. Mukama yeebazibwe. Pawulo nsanyusa okukulaba. Ne tugamba ate bannange ate ono gundi asigaddewa ate Daniel ali luddawa. Ffenna nga tuli omu ffenna. Mukama yeebazibwe. Tugenda mu ggulu mu maaso ga Katonda. Olwaleero njala okugenda mu maaso ku ssome twatandika erikwatagana ku kusinza ebifaananyi oba okusinza bukatonda obulala bwonna. Twalaba Sunday yaggwa kiki kiri kitegeeza ki? Ne tuyiga ebintu bingi nti Mukama ye wa bujja. Tugendera ku kisomo lwaleero. Mukama wa bujja. Buli lw'otamuwa budde bwo n'obuwa omulala oba ekintu ekirala oba n'okola ebitamugasa ebitali bya bwa Katonda, okyo kifuza kifaananyi mu maaso ga Katonda. Era Mukama akitwala nga gw'otawadde kitiibwa ekiba kimugwanidde. Era olwaleero twogera ku nsonga eno, ebibonerezo bwe tusinza ebitali Katonda. Ebibonerezo biba bingi, tugenda kubiraba olwaleero. Bw'obeera nga osinza ebitali Katonda, bw'obanga osinza ggwe obulungi bwo, oba osinza ensimbi z'oyina, oba osinza amakaago, olwo nno obusungu bwa Katonda bujja kuba bweyongera bweyongezi. Naye Mukama ayagala ggwe nange tubeere abakazi n'abasajja abeewaayo obutasinza bakatonda balala bonna, naye okusinza ye mwennyini mwene Katonda yawe. Omwo mwe muli emikisa gyaffe. Mukama yeebazibwe.
ebifaananyi bwe twagamba wiiki eyaggwa nti oluusi si masabo gennyini nogenda n'osinza mu masabo. Oba n'ogamba nti nno ninawo omuti gwange guno gwe nsinza wadde nga nabyo bibeerawo. Naye ennaku zino bintu bingi nnyo ebifuuka mu kifaananyi ekyo ebijjawo Katonda walina okubeera mu masekati g'obulamu bwaffe. Weebuuze mutima gwo, ki ekiri mu masekati g'omutima gwo? Mirimu gyo, mukyala, mwami, sente z'olina, kiki ekirimu? Mukama ayagala kiveewo, yaatulawo wennyini nnyini. Bikkula ekitabo ekyokuva essula ya 20 olunyiro lwokusatu okutuuka ku lunyiro lwokutaano. Okuva essula 20 olunyiro lwokusatu okutuuka ku lwokutaano. Naye kanve ku lusookera ddala nnyiriri 5 zokka ezo. Katonda nayogera ebigambo bino byonna. Nayogera nti nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Tobanga na bakatonda balala wendi. Teweekoleranga ekifaananyi ekyole newankubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi mu ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Olwokutaano, tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya abiwalana ku baana ebibi by'abajjajja baabwe okutuusa ku mirembe gy'okunnakasatwe ne kunnakana egy'abantu abankyawa, era addiramu abantu nga 10,000 n'enkumi abanjagala abakwata amateeka gange. Mukama yakyogera kaati nti ye wa buggya, Katonda wa buggya, kubanga buli lw'osinza ekintu kyala kyonna oba n'okiwa obudde okusinga ye n'oba n'obudde obw'essimu yo nga tulina budde bwa kusoma Bayibuli, oyo aba afuuse Katonda. Era Bayibuli egamba Mukama abeera wa buggya, aba awulira nga kimuluma muli kimunyigiriza. Kiringa ng'omusajja ng'olina omukyala wo n'olaba nga ate apepeya n'omusajja omulala, mazima ddala n'embaazi ogijjayo ne wabeera musoma Mukama akusaasira. Mukama yeebazibwe. Mukama atuyambe bannange. Mukama aleke okukwatibwa obuggya ku bakatonda be tusinza oba ebintu bye tukola. Tweweeyo n'emitima gyaffe gyonna gyonna mu nnaku zino oluvannyuma tusine Katonda omu yekka yekka, kubanga omwo mwe muva emikisa. Bw'oweereza bakatonda abalala ng'olwo Mukama ajja kukuddiringa naawe akunyigirize, akutaagule wenna nga bw'ayagala kibeere. Mukama yeebaza abooluganda. Okusinza ebifaananyi kitegeeza ki? Kitegeeza okusinza oba okuwa ekitiibwa oba okuvunnama oba eri ekifaananyi kyonna, oba okuba nti nno amaanyi g'olina mangi, nti nno gw'olowooza twetaaga Katonda. Eri abantu bwe batyo nga lowooza amaanyi g'alina gakola ki? Mangi gamumala. Juzi waliwo ennalindi mu lukuŋŋaana lumu, kakati nze musajja wattu ntudde wansi, bintu bigenda mu maaso, saavisi egenda mu maaso. Kati omwami omu najja n'antuula kumpi we nnali. Nze nali simumanyi, naye ŋŋenda okulaba omusajja atuula tatereera bulungi nga nze bwe ntudde. Ŋŋenda okwetegereza omusajja nga alina emmundu ziri muno 2, pisito endala eri muno, endala eri muno, yali w'amagye bwe ziti. Mutima ne neebuuza, kakati wange oze aw'okusinziza emmundu oba weetaaga zaaki? Ye ggwe atali mubbi baba bakuumira ki? Kati bo abamu ku bo abo be Katonda be beesiga, bw'aba taba na mmundu eyo tatambula. Era kati baminisita baffe abasinga obungi bw'aba talina babodegaali tava mu nnyumba. Bannange si bwe kiri? Kati olwo okwesiga kwe kuli ludda wa? Mukama atukoowola bannange, ebintu ebyo ebijja okubeerawo kwa Katonda tubiviireko ddala, naye twesige Katonda mwennyini. Yawe ye Katonda omwesigwa era gwe tulina okuteekamu obwesigwe bwaffe eri obulamu bwaffe. Abalala ebintu bingi bannange bifuuse bukatonda. Katugeze ebirala nga enjigiriza embi eteri ya bwa Katonda, eyo nayo Katonda ali awo. Obwagazi bw'ensimbi nga bwe tezibeerawo n'okulwala olwala ofuna omusujja, ani siina ssente. Mubamanya abantu bato bannange nga bwe tiba teziriiwo alwalira ddala. Naye Mukama atukoola bannange tuve mu bintu ebyo
tudde eri Katonda, tudde eri Mukama Katonda waffe. Abamu ku mwali bakatuliki era nga ekibombe ekya Mariyamu muvunnama mu kifaananyi ekyo. Naye Mukama tumwebaza kaakano tulina kusinza Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu yekka. Mu Katonda oyo mwe muli amaanyi. Mukama yeebazibwe. Tovunnamira kintu kyonna kyonna oba muntu yenna. Teri muntu asinga Katonda maanyi. Katonda yekka yasinga amaanyi. Kati eri abalala bo nga basinza n'omwezi, ng'omwezi bwe guboneka ne basinza. Mukama yatuwa omwezi okutulaga obudde kyokka kwe yakoma, si kugusinza. Eri abalala basinza njuba, abalala ne basinza emunyenye, eri abasinza emisota, ng'abamu amayumba gaabwe bagamba ekisenge kito kiyingiramu. Omukyalo omu yagamba yagenda okukola mu kifo kimu, ng'omwami mu maka balinamu omusota gwabwe, ng'alina okuguwa emmere buli lunaku. Naye mbu ng'emmere gye gulya ng'abantu. Sowaani ey'omuceere nekuba waliwo negugu. Bane Mukama atusaasire. Tuve mu bifaananyi. Naddala nga walokoka. Onoobeera ne bakatonda bameka. Mukama ayagala ye abeere ye mwennyini nga ye Katonda we yekka gumanyi era gw'oweereza. Eri abalala basinza mazzi ne basinza emiti. Waliwo Oluganda babeera naalya waggulu awo. Omwami ono ng'asikira ettaka. Bw'asikira ettaka lino nga mulimu omuti gwali gwa muvule. Kakati omuti guno nga abasamizi ku kyalo bamugamba, wadde nga gwe nannyini ettaka lino, guno omuti gwo gwa musambwa, togukwatanga nako. Atugamba nti bwe yayongeranga okuwaliriza nga mugamba kooli gutema kiri kugwako. Lumu Oluganda n'afuna amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. N'afuna abasazi b'emiti ne bagutema. Naye bagamba teyakiŋŋamba njala kumuddamu ankakase bulungi kati ali mu Amerika, njala kakase bulungi. Yagamba nti omuti wamala okugutema gwakomawo ne gweteekawo bwe guti pyu. Bwe gwakomawo agamba nalyoka ayingira mu nnimi enkambwe. Ne baddamu ne batema omuti wansi omulundi ogwokubiri. Naye agamba bw'ati, yafuna abooluganda abawerako ne basabira ddala omuti ne bagusala bulungi ne bagugyamu ebitundutundu ne baguteeka wali mu muliro. Amaanyi ag'ekizikiza tegenkana n'amaanyi ga Bwakatonda. Mukubire Yesu mu ngalo eziwerakoko. Amaanyi ag'emisambwa bitambo temuliimu ku maanyi ga Katonda. Gwe ng'omuntu oyinza gaŋŋanga, naye mu linnya lya Yesu Kristo tuba n'amaanyi n'enkizo okuba nti amaanyi ago tugakakkanya wansi. Bayibuli kyeva egamba Mukama yatuwa amaanyi okuba nti tuwangula emisota tugirinnya waggulu ku mitwe gyagyo. Lwaki? Mukama ali naffe. Twali Karamoja wiiki eri yaggwa ne batwala ku kyoto kye ne bagamba nga ekyoto kino buli mwezi bwe guboneka basalirawo embuzi n'ente ennene. Nga bayita bakatonda aba Ethiopia gye baava. Era ekifo ekyo abantu tebakibeeramu, kyangala bwe kito kinene. Naye awo twali. Era nzijukira wadde nga bali batwadde amagye otukuumako, bwe twatuukamu agasota aganene ne gavaayo. Nga gali nga gatugamba temujja wano, gamba tujja kujjawo. Ne tumaliriza okusaba gali eri mu middo ne tuyimirira. Mukama yeebazibwe. Eryali ngagamba wayimirira oyimirirawo otya olw'Omwoyo Omutukuvu tuyimirira. Mukama ffe yeebazibwe. Tuve ku bifaananyi, tuve ku Katonda tebulina amaanyi, naye Katonda waffe yalina amaanyi. Kakati tugende ku nsonga eno, ebibonerezo ebiva mu kusiga Katonda obulala. Tusome mu Bayibuli wano Abakolinsi ekisooka essula ey'ekkumi onyolosokera ddala awo. Tugende maaso mangu yatukwatiraako. Bayibuli egamba bw'eti, Pawulo awandiika ebibonerezo ebiva ebifaananyi oba Bukatonda obulala. Kaleke otokajjaawo.
kubanga saagala Pawulo awandiika mwe obutategeera abooluganda bajjajjaffe bonna bwe baali wansi w'ekire era bonna bwe baayita ku nnyanja era bonna bwe babatizibwa eri Musa mu kire mu nnyanja era bonna ne balyanga emmere emu ey'omwoyo era bonna ne banywanga ekyokunywa ekimu eky'omwoyo kubanga banywa mu lwazi olw'omwoyo olwabagobereranga n'olwazi olwo lwali Kristo Yesu naye bangi ku bo Katonda teyabasiima yakola ki katulabe lwaki yabasiima kubanga bazikirizibwa mu ddungu kibonerezo ekyo bazikirizibwa mu ki mwe baafiira tebagenda mu nsi tebaatuukayo lwaki olw'omukaaga naye ebyo byali byakulabirako gye tuli tulemenga okwegomba ebibi era nga bo bwe beegomba so temubanga basinza babifaananyi ng'abamu ku bo nga bwe kyawandiikibwa nti abantu baatuula okulya n'okunywa ne bagolokoka okuzannya era tetwendanga nga abamu ku bo bwe baayenda ne bagwa lunaku lumu obukumi bubiri mu enkumi ssatu Mukama agamba ngayita mu Pawulo ebyali mu Isirayiri byali byakulabirako mu biseera ebyaffe kaakano Mukama agamba abantu bano basinza ebifaananyi basinza bakatonda abalala era mu ekyo abasinga ku bo baafa kino kankyogere bwe nti abantu abeera n'ebintu ebitambula bikire lubaale bamala ne bafa emirundi ebiri lwaki sitaani musajja mu binnyo ddala ne bwomuweereza n'omwagala nnyo n'omuweereza enkomerero ng'oli mufu wansi ye bw'atyo talina mpisa empisa z'ensiwuufu ne bw'omuweereza otya n'omwagala n'omwana ki ogenda okumaliriza geyeena temugendayo abooluganda kakati ate nekirala ne Mukama yali munyiivu nnyo lwaki bano basinza bakatonda abalala nanze yabajja mu nsi ey'obuddu mu Misiri era ndowooza Mukama anyigiranye ekkanisa bwe tutya eri abooluganda Mukama ndaabuze kati nze yakujja lwaki olwaleero n'enkya Mukama bannange atuyambe oluganda va mu kutya n'obuusabuusa nalyaki neweebuuze gye walyaki yemmere gy'oyani yagikuwa engoyo z'embala olwaleero ani yazikuwa yali Katonda oba ng'akikola wiiki eyagwa n'omwaka ogwaggwa ne gunakyasobola gamba nti amiina Mukama abakyasobola tuve mu kutya mu kubuusabuusa n'obeera onogamba Mukama yange libeeta kyenkoze nekiri twesige Katonda ye mwesigwa obulamu bwabumanyi akutegeera amanyi envaayo negyogenda ye mwenyini mwesigwa era yetakuvaamu atwagala yafana omusalabe golokoosa ffebwe nange olw'okutwagala okwo naye bwe tusinza ebifaananyi ne Katonda obulala ebivaamu kwe kubonaabona ne tuva omwo ne tubeeranga n'embeera bakatemala banenjala mulabe ekifaananyi ekyo of course kyava Karamoja naye mukitulye bannange laba akatebe kafaanana naye Karamoja banenga ente zaabwe eringa ng'embuzi ennene kati embuzi ennene yenkanawa lwaki kibatawanya sita bifaananyi of course abakaramoja basa bifaananyi oba bulala abo tukala mwanga gonna wano mu Uganda jangu ne Buganda ewaffe oleba Katonda abali eno n'amasaba gali mu Buganda genda ebusoga genda ebugisu tetwali enjawulo ffenna naye Mukama atukowola munaku z'oluvannyuma tudde eri Katonda kubanga butali Katonda ebibonye bono n'okubonyereza kubeera kungi nnyo ddala Mukama tayagala kusinza bifaananyi era Mukama tasanyukira babikola
osanga abaddugavu tubonyeebonye lwa nsonga eno. Naye Mukama katukola deri Katonda. Oyinza okubikola naye baganda babikola ne basenga bakojja babikola ebintu ebyo babikola bimusayi gumu nnoolwo nawe babikosa kitugwanidde nange tweweeyo bannange tusabire ensonga eno abantu baffe balokoke badde eri Katonda gwogeza kwenenya naye baganda basula mu madisiko nakwetunda nakuyiwa omusaayi nabukumpanya naye Mukama akola ekkanisa tunywerere mu Yesu mu kwenenya ne mukudde eri Katonda. Kale kakatulebe bintu bino bice biva mu kusinza Katonda oba biki ebibonyobonyo ebiva mu ekyo. Sokera ddala kwe kubona okw'emmere ng'akafaananyi byako abantu nga tebalina mmere. Era abantu bangi mu biseera bingi babonaabona tebalina mmere. Ekyokulabirako nze ndi Muganda okuva edda mu Baganda twabanga n'emmere. Nga ku kyalo abantu balina emmere yaabwe abasima muwogo abalina ebyalo byabwe weebiri ensuku weeziri nga twalina endagu netimpa n'ebiringa ebyo. Naye olwaleero genda mu Buganda waffe eruweero abantu balina mmere. Kitegeeza ki? Twasobya waliwo twakwata wakyamu era ng'ekimu ku kyo kwekwe tulina bakatonda abalala. Naye weewonye masabo agali mu Buganda genkana luddawa gali ku nsozi. Genda walusi olabe ekiriyo. Genda ku nnyanja Victoria olabe ekiriyo. Genda Essese. Genda Ekyaggwe n'abantu baliibwa. Twagenda okuziika Ekyaggwe ne tutuuka mu dduuka erimu twali tugula bintu olugero lw'okubika ku bafu biki ebyo. Sasa n'atubuuza banne muleese enva. Sibi mukiwulidde. Omusajja atubuuza bino bye mugula mmanyi bye genda okukola mutuletedde ku nva. Ntubagamba nono gwe tuleese ono yalokoka k'onoomukwatako mulugenda kwokya laddu zigenda kujja. Mukama yeebazibwe. Era n'oluganda bambi gwe twaziika yatufiirako Rwanda. Very good man, yali musajja asomye amaze PhD agenze Rwanda okukola bamutire ye Rwanda. Ne twamuzikira musajja yamukoneyo wansi eyo. Kakati watuziika omwawule yali aziika n'agamba bannange nangirira ono gwe tuyise ono olwaleero temumulya ono akaawa alina kaamulali ke munaamukwatako. Weewunye ngamba myaka simu olanye myaka giringa ng'etaano emabega. Abantu bakyali abantu ono mu Buganda yogamba Buganda yokka n'abalala. Mukyala wange Muluuli kati nga mama wange ngenda ngakosa Muluuli mama wange n'ambuuza naye Abaluuli tebali abantu. Genda Kebugisu bagamba olunya waggulu eyo eri omugisu wano gutuyina teri mugisu kale. Paulo kituufu obiwulya bwe bityo wangi obiwuliyako. Mukama yeebazibwe. Kati ebivamu byebyo nobeera nti no tuba n'endwadde nga teziwona abantu ne bafa abalala ne bagaana okuzaala obufumbo ne bugaana ng'ebintu ebyo biva mu bintu biri okusinza Katonda obalala byonna ebyo bitutawaanya. Naye Mukama atukoola tuveeyo eyo. Ekyokubiri ekibonyoobonyo nti abantu bafuna okubonerezebwa mu maaso ga Katonda. Ate Mukama abonereza ddala tasaasira kubanga wabujja. Kiringa omukazi n'asanga mukazi munne ng'atawaanya omwami we. Oba oleese obuzibu. Waliwo oluusi tubeere Kathy n'ambuuza naye oyo ani akuba essimu oyo? Omugamba ono Patricia. Patricia abeerawo oyo nga simumanyi. Mukama obujja ne Mukama alina bungi. Tubikule mu Baluumi essula esooka. Abaluumi essula esooka olunyiri lwa 24. Abaluumi essula esooka olunyiri lwa 24 lugamba bwe luti Katonda kyeyava abawaayo eri obugwagwa n'okwegomba
kw'emitima gyabwe okwonoonanga ekitiibwa ky'emibiri gyabwe bokka na bokka. Kati Mukama olw'obusungu obungi yabawaayo. Kale kola ky'oyagala okukola, genda. Oli mutamiivu, kale nnywa paka lw'olifa. Oli mwenzi, kale genda. Gamba Mukama n'akutta n'agamba kale kola. Kiringa gamba tubeera mu famire ezimu nga omuntu omu tategeera ye nga muyombi muzibu, ne mugamba waayo kakkanya kuyombako kukitiiridde obungi, n'agaana ne mugamba kale bwe yala kuyomba kale gwe yomba kujja kukuviira, kale yombera ddala. Ne Mukama watu bw'abeera. Bayibuli bw'atyo tugambye mu Baluumi essula esooka 24 26 gamba bwe luti 26 sula y'emu, Katonda kyava abawaayo eri okukwatibwa okw'ensonyi, kubanga abakazi baabwe bawaanyisa ebikolwa byabwe eby'obuzaaliranwa n'abifuula ekitali kya buzaaliranwa. Mukama n'abawaayo n'abata. Kino baneeka nkyogere bwe nti teriiyo kubonaabona kusinga Mukama ng'akuvuddemu n'esonyiwa n'akuta n'agamba kati nze kati nkunaabye mu ngalo nkutadde. Kiringa ine ekkanisa ngamba Oluganda Peter oganye okwenenya ebibi byo, ffe tukutadde ng'ekkanisa. Miki kitegeeza? Kitegeeza tolina bukuumi bwonna mu nsi ey'omwoyo, era omulabe Sitaani akukijjanya nakuba bulungi, tolina akubiseeko. Ekirujja mu kkanisa, kwera mu kkanisa, kukuba nti weera mu kkanisa n'omusumba wo ng'akwagala, oba obikkiddwako mu nsi ey'omwoyo. Naye kava kunaaba mu maaso bw'ati ng'obuzibu buyingidde. Ne Mukama kyagamba wano, naye Mukama atugamba nti senga twenenya ntudde gy'ali, kyanoonya kyokka ne twetereza emitima gyaffe eri Katonda. Ekyokusatu ekibonerezo nti Mukama atwawula oba atuvaamu nga tuba tukyasobola kutuukirira kubeerawo kwa Katonda, nga mu maaso ge tetutuukayo, nga tutuuka mu maaso ga Katonda. Kiringa bwe ogenda okulaba omukulu Mwami Museveni ne bwe tubakugette ne bagamba tojja kuyingira. Lwaki? Tolina bisaanizo. Kati Mukama bw'alaba nti nno tuli mu bifaananyi tetubivuddeemu, nga olwo nno tetukyasobola musemberera Katonda. Bannange, teriyo kisinga kuluma Mukama ng'atugobye mu maaso ge. Yoba onoolaga luddawa? Ani gw'onaakaabirira? Ani anaakutegeera nga Mukama takutegedde? Ani anaakubeererawo? Ani ananona entalo z'Oluganda? Naye nga tulaba nti nno ababeera mu bintu bino Mukama abavaamu n'abeesonyiwa n'abatira ddala, nga tebakyasobola kujja mu maaso ga Katonda. Isaaya 59 olunyiro lwokubiri lugamba bwe luti. Isaaya tugendeyo bannange mubikule njala kulya mpapula nga bwe zitambula. 59 olunyiriro lwokubiri lugamba bwe luti. Lugamba nti naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe. Obutali butuukirivu bwammwe bwe bukoze ki? Mukiddemu nate? Bwe bwawuddemu mmwe naani? Ne Katonda wammwe. Tugenda maaso. N'ebibi byammwe bikoze bitya? Binkwesezza amaaso n'atayagala kuwulira. Bannanga wazibu nnyo nga Mukama takyayagala kuwulira. Ekitegeeza n'essaala zo tezikyajja eri Katonda, tezituuka, zikoma mu kkubo. Lwaki? Okusinza ebifaananyi oba okuwa ekitiibwa bukatonda obulala atali Katonda. Mukama agambye atwawukanako lwa bibi byaffe, era Mukama ye tayinza kusemberera omuntu alina ebibi ate nga teyenenyeza bibi bye. Mukama kyatuyitira nti newankubadde ng'oluusi twononye mu maaso ge, twenenye ebibi byaffe. Bwe twenenya tudda mu maaso ga Katonda, era tulina okwebaza Katonda olw'omuwaatu ogwo ogw'okwenenya ebibi byaffe, kubanga omuwaatu ogwo wadde nga eriyo ebitali bituukirivu eno, bwe tutereeza amakubo gaffe, Mukama atwaniriza. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe abooluganda.
Mukama agambye obutali butuukirivu bwaffe mwe muli obubbi, okunywa omwenge, obutamiivu, empalana, obutasonyiwa. Okimanyi n'obutasonyiwa naye ayinza okufa Katonda. Oluganda namusanga yali mukyala nga nalabika bulungi, naganze musoma nkubuulire nze simala gasonyiwa era kavunonyiiza nkuteeka wano ku mutima wano tovaawo awo. Obutasonyiwa naye afuka Katonda. Obutamiivu oba omwenge nagwo gufuka Katonda. Amasanyu agatawedde nopepeya leero, enjendo nopepeya. Mukama talina budde, tugende mu kkanisa kansoke maloko Mukama bannange atusaasire. Sinza kubimalayo naye ka nkola ekisembayo kikino, ekibonerezo ekirala. Senga tuba tusinza ebifaananyi, Mukama aggalawo eggulu eri abo abasinza ebifaananyi, naye naggulawo geyeena. Akola atya? Aggalawo eggulu, naggulawo ki? Geyeena. Ani ayinza okwetantala okuyingira mu geyeena? Omuliro ogubumbujja ogutawedde. Bayibuli etugamba nti omuliro ogwo guli bumbujja nga teguliko kkomo. Era bonna abasinza ebifaananyi ago bajja kuba amaka gaabwe ag'olubeerera. Lwaki? Okusinza ebifaananyi oba bukatonda obulala. Oluganda, lwaki weteekateeka eyo gyogenda okugenda muli ogutawedde ogwo ng'ate Mukama akuwa ekyokuddamu ekirala? Abakolinso ekisooka 6. Abakolinso ekisooka 6 onyiriri 9 n'olw'ekkumi lugamba bwe luti ku nsonga eyo. Abakolinso, oba temumanyi nga abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda? Temulimbibwabimbibwanga newankubadde abakaba, newankubadde abasinza ebifaananyi, newankubadde abenzi, newankubadde abafuuka abakazi, newankubadde abalya ebisiyaga. Newankubadde ababbi, newankubadde abeegombi, newankubadde abatamiivu, newankubadde abavumi, newankubadde abanyazi, tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Weewuunye nti ekibi kino eky'okusinza ebifaananyi kiri mu ttuluba lyerimu n'obubbi. Mukama tayawula. Era bonna abakola ebintu bino yogayoga geyeena. Abooluganda, Mukama atukoowoola mu budde bwe tulimu olwaleero tuve mu bintu ebyo. Abamu ku ffe tuva mu maka wadde nga twalokoka ng'amasabo kaakano gakyatudde era gakyakola. Amasabo tegabeera bano bokka abanyonya ensaasi, naye byonna ebisigadde n'amabaala biri omwo byonna, okusiba ebifaananyi byonna biri omwo byonna ebyo. Naye Mukama atugamba tuve mu bintu ebyo. Kintu ki ekiri mu bulamu bwo nga kitwala obudde bwa Katonda? Kulaba mupiira, kulaba firimu, movie, ngenda ku movie, ndi movie nkya movie, nokudda ku movie nefuka movie, oyo afuuse Katonda. Abalala mirimu, ngenda kukola nti kale weewaawo, nonkya ngenda kukola, nojja mu Bible study ngenda kukola, jangu osabeko Oluganda ku Lwokusatu ngenda kukola, nonya se ngenda kuyiriba, oyo afuuse Katonda.
Oyafuuse Katonda. Mukama atukoola ng'ekkanisa. Tudde eri Katonda. Obudde bugenze. Sande ejja tujja kuba tulaba tuvaayo tutya okusinza ebifaananyi. Era sande ejja kubeera sande ya kusaba. Tuve mu bintu bino. Gye tuba ffenna nga bintu bikyali ebyo twekutuleko n'enjegere ezo n'emirandira gyonna gye tuvaamu egyo gyonna ekyo. Tuba mu galandira gangi. Nga Oluganda bwe yatugamba Sendawula yatugamba nti gobera muntu omujja ovudde olina omukulu gw'emirandira gigobera bwe giti n'owasa omukyala Kathy naye ayina ejje gimuvaako eyo ne mwegatta abantu babiri n'agalandira ga mirundi ebiri gy'ovudde ne gy'ofumbiddwa oba gy'obasiza. Naye ekirungi Mukama alina amaanyi era ye akutula enjegere ezo n'egyo emirandira naye agikutulako. Tubeere mulamu obweyagaza. Amu kufe twalokoka naye tulina okulaba ku ssanyu lya Katonda. Bikyatusibye. Naye Mukama nga tuve mu bintu ebyo tubeere nga tubeera abasajja n'abakazi abeeyagalira mu bulokozi bwe twafuna. Nga tubuuka ng'amayanzi ng'oba obuyana. Nga tulina essanyu n'eddembe. Nga tulina obwakabaka Katonda buli mu ffe. N'abatana bakulokoka batulabe bagambe nti sigenda ng'embeera ng'ono. Naye ng'ekisumuluzo bwali bulokozi. Mukama yeebazibwe. Tuyimire ku magulu gaffe abooluganda. Tuyimire ku magulu gaffe. Njagala ozibirize ku maaso go. Okkirize ekigambo kino ky'olwaleero omutima gwo. Olabike okweteekateeka n'okwetereza obulamu bwo. Biki ebitwala obudde bwo obusinga obungi? Mukama ayagala otereeza obulamu bwo oluganda. Mukama akwagala. Yesu kyeweereza Yesu ng'omulokozi we. Naye ayagala omutima gwo gudde nga yatula mu masekkati g'omutima gwo n'ebirowoozo byo ggwe ng'omuntu nga bwe weebaka kyolowooza ekisembayo nga toba kwebaka ye Yesu. Bw'ogola okukotolekera ku Yesu nga Yesu ye Yesu ye Yesu. Mukumakya n'olweggulo ng'olya ng'obuuka ng'ovuga ng'okola ki nga Yesu gwe yekka gwe yavaayo yekka Yesu teri mulala yenna. Genda mu maaso oluganda. Yogerako ne Katonda. Yogerako ne Katonda wo. Togenda kubonaabona bino bitulimu bitugamba bino ebya ntino sitaani yatawanya idolatry. Nedda. Mukama yatudde eri Katonda. Oribose. Rabasali. Mukama tutukuze Yesu. N'omusaayi gwo ayi Mukama. Kutulako enjegere ezo ezitugoberera Mukama. Ng'abazadde baali basamize. Bajjajja ne bajjajjaffe bonna Mukama. Mukama tukulako enjegere ezo ez'okwaka. Obwenzi. Mukama kutula enjegere ezo. Okwekubagiza. Obutakkiriza. Okubuusabuusa Katonda. Okutya okutawedde. Mukama tunaaze Yesu. Tutukuzaayo Mukama Taata ng'ekkanisa. Salako enjegere ezo Mukama Taata. Otufuula ab'eddembe ayi Mukama. Naffe embeera zo tuzikooye, tuzitowereddwa Mukama. Mukama mpaayo abaana bo. Abalidde ekigambo kino Mukama. N'abo bali ku mikutu ayi Yesu. Mukama atange otukalamu omulimu Yesu. Unatukira ku Sande okusaba saala ezigenda tukutula enjegere zino. Mukama tusaba tuno gotwe ekisa kingi Yesu. Otufuula ab'eddembe ayi Taata. Tweyagaliye mu bulokozi bwaffe. Tweyagaliye mu saala, mu kusaba, mu kwegayirira, mu kubuulira enjiri, mu kusoma Bayibuli, mu butuukirivu ayi Yesu. Tukoye oggwanga ebigwo buli lunaku n'ogwaleero n'ogwa n'enkya. Mukama tuyambe Yesu. Tukwebaza Taata. Tukwebaza Mukama. Genda maaso webaze Mukama. Mukama tukwebaza Yesu.
kulya essaala zaffe taata ogulumizibwe mukama era mukama otenderezebwe nyiro mukama ligulumizibwe tenderezebwe taata mukama tukwebaza ku lw'ekigambo ekyo ky'otuwadde musumba tumukubire mu ngalo musumba tukwebaza ku lw'ekigambo ekyo ky'otuwadde mu linnya lya yesu mutuuleeko mukama yeebazibwe bino ebintu musumba byabuulira bintu nno biri serious bayirawe bintu bikulu nnyo nze nyabbawo obujulizi very very briefly nalaba omusumba ku tv nga ayogera ku bintu bino pastor byayogerako that was just the week ng'emu eyise musumba ali mukyala naga nti yasabanga ng'ate musumba ng'aweereza mu kkanisa abantu basumululwa naye nga ye obulamu bwe bwagana okutereera lwaki balina ebyoto ewaabwe kati omu baba basaba yali mu kusiba n'okusaba yagenda ku prayer mountain n'asaba mukama n'abasumula n'abalaga ekyoto ekyo ne bagenda yakizikiriza obulamu bwabwe ne buteebwa nga famire so bino ebintu bikulu nnyo 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 mu linnya lya yesu bane mukama nkwebaza Deacon Emma, please come. Deacon Emma, please come. Mukama yeebazibwe. Naye njagala Deacon Emma gy'atwe ku update y'ekizimbe kyaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Twebaza Katonda olw'ekigenda mu maaso. Simanyi oba ffenna tukiraba. Ani alaba ekigenda mu maaso? Ani asanyukira ekigenda mu maaso? Tweyama nti buli wiiki wajja kubeerawo ekikyuseeko mpola 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 bwe tunaagenda okumalirako omwezi gw'Oktoba nga ekyo kye twasuubiza nga kituukiridde. Tugenda kutambulira wamu. Wiiki eno tusobodde okubeera nga tutandise ku madaala gali ag'ebweru ne vestry yaffe finance office yegenda okuba nga ekozesa n'okuyimusa ebisenge ebisembayo. Tubulabye obumooli bw'oba ova eri waggulu olabira ddala bulungi ekintu nga kigenda kivaayo n'olw'ensonga eyo twagala tusigale nga tutambulira wamu. Nkakasa nga ffenna twatwala cards, pledge cards, tuteekeko na kukkiriza. Tewali kigamba nti alina ze yeebakidde ziri eyo agenda zikugunayo nedda ffenna tetulina naye olw'okukkiriza tumanyi kitaffe ali mu ggulu alina buli kye twetaaga ate bw'atandika omulimu gwe alina okugumaliriza. Nandiyagadde gwe naawe obeere ekitundu ku kigenda mu maaso. Si mulabi nzijukira mwannyinaze yabeeranga ne mutabani we nga mbuuza naye kati gwe ku kusomero okola ki oba oli mu music oba biki nagamba ffe mami ffe tukuba bukubi mu ngalo nga bwe kimugamba ekitabani kye ffe tubeera wali tukola ki egamba ye okuba mu ngalo kirungi okuzzaamu abalala amaanyi naye ate kisingako okubeera nga gwe bakubira mu ngalo. Haleluya. Tuli wamu banange tukomyewo cards ezo kubanga wiiki eno sifunye bulungi update y'abakomezaawo cards pledges tumanye kyo kigenda mu maaso. Nali nabaga twetaaga obukadde 40 kubanga ebyuma ebyo twagala tubikola omulundi gumu. Twandibadde tusobola tukolayo kimu kimu naye tetusobola bikola kubanga tunaleeta ekikono ekibiwanikayo waggulu kirina kujja mulundi gumu kibiteekeyo waggulu ebyuma ebyo byonna omulundi gumu. Weebale nnyo madaala ag'ebweru bagatandiseko wiiki eno era wiiki eno gagenda kuggwa wagayita emanju eri osobola okutambulirawo n'olaba ekigenda mu maaso. Oltaali yaffe tugyongerako obuwanvu kubanga bwe twayongerayo emabega eri abaayo babadde basobola kulaba bulungi ekigenda mu maaso ate tugenda kyongerako waggulu tukitandiseeko bulooka ezo ezirimu obutuli empewo mwejja okusobola okuyingira obulungi. Tugiraba sayidi eyo yonna yonna egenda eggwa ne sayidi eno egenda kuggwa wiiki eno. So mu ntambula ng'eyo twebaze Mukama tukkirize Katonda nti gwe naawe ogenda kuleeta ky'olinawo tusobole okuteekayo roof eyo akasolya akasobole okugendayo mu linnya erya Yesu. Amiina. Mukama bw'omukisa. Amiina nnyo. Engalo ennene ziba za Yesu. Mukama tumwebaza ku lw'omulimu ogwo omulungi. Katusabire ebiweebwayo. Mukama tukwebaza ku lw'okuwaayo kw'abaana bo. Mukama tukwebaza ku lw'ebyo byonna ebireeteddwa mu kkanisa y'olwaleero nga tubiwonga mu maaso go. Mukama tubiteeka mu mikono gyo
nga tukusaba Mukama obiteeko omusaayi gwo ate obiteeko n'omukisa gwo Mukama bafune omukisa bonna abawaddeyo n'abatawaddeyo Mukama basobole okuwaayo n'essande eddako Mukama tukwebaza nga tubiteeka mu mikono gyo mu linnya lya Yesu Kristo amiina Mukama tukwebaza Mukama mulungi twebaza Mukama olwa saavisi yaffe ey'olwaleero Mukama tweyongere omwebaza ne bw'oddayo eka weyongere okwebaza Mukama ku lw'ebirungi by'atukoledde ate tumwesige tumuteeko obwesige bwonna naye n'ebyoto bino bye mbadde mbagambako by the way it's a very big topic kintu kinene nnyo kigazi kuba ebintu ebisinga Mukama tulina genda wa Mwoyo Mutukuvu atuluŋŋamye nga pasita bw'agambye ku lwa obufunda bw'obudde manye ebintu bingi byatasobodde kwogera naye nga bwe mbadde mbagambye ebintu bino ebimu byetaaga kwewaayo kwegamba olina kubanga saddaaka mu famire yo mu kika kyewammwe naye Mukama bw'akuyamba n'akubikkula amaaso oyinza n'okusumula ekika kyo kyonna oyinza okwesanga famire ezimu abantu tebafumbirwa abantu tebawasa abamu bawasa Mukama n'abawa obufumbo naye ne bubalema ne bugaana ne bigaana bugaanyirwa lwa byoto ebiri ewammwe era tweyongere okwebaza Mukama ku lw'abazadde bonna abakkiriza abaana baabwe okujja wiiki ewedde tebakubire mu ngalo abazadde tubeebaza abaana babadde wano ne banyimirwa nnyo ne babangibwa ne basomesebwa era tweyongere okusaba Mukama ayambe kati ekisembayo katwebaza Mukama ku lw'okuzimba kw'ekkanisa naye tweyongere okusaba Mukama atuwe obugabirizi tuleete ssente tuleete ensimbi kuba ekintu ekirimu omukisa mungi n'emikisa kugamba mwe giri mingi katwebaze Mukama tuyimuke tusabe saavisi eno tugiggalewo nga te bwe tweteekerateekera saavisi eneddako Mukama tukwebaza ku lwa saavisi eno gy'otuwadde Mukama okusinza kwonna kwe tubaddemu Mukama okubadde okw'amaanyi ennyo tukwebaza Mukama ku lw'ekigambo kye tuwulidde okuva eri omusumba waffe nga tusaba Mukama nga tuwongayo abaana bo Mukama ng'ebagenda nga baddayo mu maka gaabwe nga tukusaba Mukama obakulembere ogende Mukama ng'empagi ey'omuliro obabikke n'omusaayi gwo Mukama Yesu tukwebaza ku lw'obugabirizi bw'ogenda okuleeta wiiki eno era nga tukusaba Mukama obuwanguzi bw'ogenda obbawa bw'otuwadde Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera omulamu amiina amiina Mukama abampeera omukisa buuza ku mulirwanaawo nga bwe tugenda mugweko mu kafuba mugambe wiiki ennungi wiiki ey'omukisa Mukama abampeera omukisa amiina